Abantu mbadde so abutajja ne bwe nandibadde wa buli kimu abo buli ngeri gye bampita yonna ne bwe bampita kuyimbira mwezi mulamba nga tebasasula nnyimba. Bebaza kuba mbalina ku mutima mbanyumiza ne famire yange mukyala wange yonna bimubuulira dda n'abaana bange babimanyi. Banyumiza Bakayimbira ne mbanyumiza omugenzi Tone Sengo nga ntandika abo mu kusimbula kwange. Tomanya Katonda yambimpisizze walala ne be bantandika Kayimbira n'omugenzi Tone Sengo. Amina Mukama abadde akyatukuumye. Alabika bulungi. Nabale kusiima. Ne bannange lwaki ekitujja mukisuusa tekinnanyingiramu nze nga nze ekyogenda mu palamenti naye kikasita omwami gyali. Okitegeera ekibiina abayimbi bwe batya ekibiina Eagles kitegeeza Lutaaya ne Namatovu. Olabanga baana ngeriko New Eagles Lutaaya ne Namatovu ne gwe tunaaba tukuleetedde omulala yenna gwe era olaba tulanga Lutaaya ne Namatovu tewali gwe batubanja. Twalina abaana bangi bonna ne buli omu n'akwata ekkubo lyakutte era sibalinaako buzibu. Mwattu ate ne tusigala nga tukola bulungi tufuna abantu so tetulina lwaki tupushinga. Abaana be bakusaba nti bakoye ekibiina okuba yabagamba mbatuusiza bwe mbatuusiza mu twatuuka ekiseera nga balina obwetaavu okuba nti beekozesa nga mpulira sikyabasobola nange kenyini ne mbawula mu mikono nga mifo ky'okunyigiranagana n'abaana ne mbagamba mugende boyinza okulinda omwana n'akugamba mpeereza amafuta g'emmotoka n'ogamba nti yi omwana gwe tubadde tutambula naye kati atandise okumpa obukwakulizo konza tokyokunyigira n'abaana bange benzimbye obulungi kambate muki mu mirembe era tewali gwe manja. No omuyimbi omupya nsobola omuyamba ne baba nga tazze kukola nange so omuyambira gyali n'agenda akola ebibye era siriiko nti alina kuba kujja mu New Eagles. Tukyali bulungi tukyali basanyufu n'abawagizi baffe bajja bulungi mu numbers nungi era basanyufu. Ku ddakiika eno tetulina kituuse ekyokuwandiika abantu tetukiina nnyo muto. Tukyali bapya giringa nga 5 7 6 nti tosobola era olaba nabo bakikoze ku myaka 4 tuba tuselebratinga kyamangu ago. Tulina okusooka okuba nga tuwezezza abantu betuyambye nga ffe kati Kayimbireze emyaka 4 nga mbeeyambye mwe muli ffe naye naffe twagala tuweze tiimu tugende okusobola okulanga tuleeta ekintu ekinene. Mami yasumuludde vidiyo empya eyogeza abantu obwama nina music omupya maze naye ndowooza emyaka 2 nga n'ekitundu nengenda kutaako oluyimba lumu omwezi ogujja baluyita mwali mukulu waffe akatufaako mu COVID njadduto omwezi ogujja yali mukulu waffe olwani ne Joy Arosias Kigoli mwali ate bona aluwuli yagala ndukuyimbire kati nga tojja dduwulira kakati big budget lwaki buli omu nga big budget anyway ekintu bwe kiba nga kirungi kireetera okubeera budget nti nnene. Oluyimba olwo kituufu budget yali a bit bigger naye obwongo obwakola concept yakolebwa obwongo bwali bungi nnyo nti
waliwo ebintu ebiri mu budget mu video eyo nga nange nali simanyi tunasobola ng'okuzimba akazinga okuzimba omanyi ebyo nabirabanga mu films ezo zi movies eza Hollywood nga ze video yange eyo njirelatinga ne movies ezo zentera okulaba mu Hollywood. So naye nga mu byonna nagezaako nze okulaba nti nkyusa omanyi audience eno teyeetaaga kumanyiiza kintu kya bulijjo buli kaseera. Abantu audience yaffe yeetaaga n'ogiwa ekipya ate n'ogiwa ekintu ekitali kyangu. So nebaza Katonda nti video yavaayo abantu sofa ebadde tetambula bubi ku YouTube. Yeah. Concept za video zange nina omwami ali behind that Kadu Yusuf, Mr. Kadu Yusuf. Ate nina ne team nene enyambako okuba ntuzimba concepts ezo ne tutuula ne tufulumya ekintu nga kye twafulumizza. Ngambanga buno obwabatulege oba akakomo n'ekyenirala obuyimba bwammwe bwanyikizanga ne bumerengulanga ensonga olumu emitima mwawanikanga munnange tetuseera natuwuba emyoyo nze tuyimbira sente ensaamusaamu tetuseera sijja tetuseera bambi ate n'ekirala baclients baffe buli omu tulina engeri gye tumuhandolingamu olw'ensonga nti client ayinza okujja ng'alina kyayagala bw'aba alina kyayagala oba toyagala naawe muluuzinga era emikolo egisinga betukoleddeko emikolo bali free ne price yaffe bagirinaako buzibu. Omwana ng'akolera eddadi alina kyawadde eddadi wamuwaaki Valentine Honorable namuwaaki leero kye namuwa saakibalaga naye kye yampa teyakibalaga nga bwagambye nti ku luno twali tulina ebintu byaffe nga biri concept naye teyakiraga nange saakiraga kibuka weeraga gw'olimuka ndowooza kutya Mukama nti waliwo kyolaba n'okiteekamu eddiini ng'oyimbisa bulungi eggwowo avuka ba celebrity abali mu entasima yeebatenga mbolera nanti eno yagisimba ettooke kyenyinza obbagamba mu Uganda yandisiimye weronda omuntu gw'owulira ku mutima oba omufunye nga ne bwolaba gwe yandibadde olaba nga amusinga osigala oinsistinga nti owange yakola ki ng'omuyina ku mutima era namuyimbiddeyo n'akayimba bakayita ow'okumutima namuyimbidde akayimba bakayita ow'okumutima ng'akugamba nti obeeranga n'omuntu nga yew'okumutima nga nange ono bwali nti yew'okumutima sabukulude nno surprise ate Bakayimbira subire concert zenina ensonga nnyingi nyimba ne Friday ndi kula Bonita concert ya nina concert ku Serena mu November benyimba zange enkadde zonna ezo concert yange enda kubeera mu November ku Serena nenjagala nnyo ngenda gikola tukya bali mu nteekateeka nz'omu akkiriza nti wano tuli Baganda tetuli bazungu sirayo muzungu agenze anti kati sessions za parliament zibeera misana kakati awo nze okuyimba kiro okukkiriza mu Bakayimbira kubanze kimanyi bulungi nga lunaku lwa parliament bwe beeko plenary sigenda oyo yenna kyo sigikola atuteekamu obuwangwa bw'abazungu simukkiririzaamu okujjako nga ya weekend naye bwe beeri mu dates za plenary wateesaamu awo abantu ne bakutenda netwawula ne westernization parliament wateesaamu abantu ne bakutenda naakajja emirundi esatu wiiki ejja nzija kufula omulundi ogwokuna dakiika eno ne bwovuga ng'ozibiriza tewakyali wali we twayitanga mu maato era baalaba omugaso gwange okubeera mu palamenti nti baalikola oluvannyuma lw'emyezi ebiri junior yasindika abantu ne batandika dipo era katuyitako bulungi oteekwa kuwemula n'olyoka okola comment
basewo ne banyabo nze siribu banywe ku mazzi era mwenna abali wano abayingidde Katemba kino kankibabuulire akagambo nti omanyi nze akaloozo nenda Uganda yajjula amaalo mulimu bantu bangi balina amaalo tiketi 6 najja bakulaba omugu eddalu ng'atambula ayogera Oluzungu ne babisigala nga bawa oyo ekitiibwa ne batamanya nti oluusi neawusigala owakaawo ayinza okuba naye alumanyi naye ng'atali ku levu ya bwawusigala kati bo baali balutwala nti tulina okugenda nga ndwogera kati nali ndwogera nga ndwogera nayize nsiiba abantu boogera Luganda era bwe bandwetaaga